Okubategeeza nti tuguddewo ekiyitirwa kino mulembe gwe kiriko okugyayo ddala ekitiibwa eky'emyaka 32 awangaale nnyo.
kye bayita ekiyitirirwa kabaka mwayita omulundi ogumu bwe bamuyisaamu ogwokubiri ebanjole wano we bamuyisa ng'agenda Naggalabi Buddo okutuula ku Namulondo era twagala ekifo kino mukiwe ekitiibwa ng'Abaganda mu Buganda ekifo kino kiweebwa ekitiibwa twebaza abakitaddemu ensimbi okugeza omukulu Ssaalongo Kakeeto Nikaani Mutima okuddako ye mukulu ye mulongo Kizaddeewo abatadde ensimbi mu kifo kino era tubeebaza kubanga luno oluwalo lwe baakoze lutulaga okuba nti nno baagala beene Namunswa Magulu Nnyondo Lukoma Nantawetwa Ssebunya bwa Musota obutasongwamu lunwe Mbazzi Tewaata tweyanza nnyo tweyanzeege olwa bino ebikoleddwa ne Kabaka gyali beene bw'atulaba wano ajja kumanya nti ab'Esseguku 05 tuli basajja be gye tuli tumwagala era tugoberera obuwangwa n'ennono Bayibuli n'ennono tebyawukana kino ekyambalo kye nnyambadde nakitunda mu 1993 nga bagenda okutikkira Ssaabasajja Kabaka Mange Tabisa Nakandi Naalongo ye yali omu ku baateekawo ebibbo e Naggalabi Kabaka mwatandikira okufuna ejjamba kati abandaba tebagamba nti ndi musamize ndi musajja mulokole yeeyatulira born again era nga nsabira ku Yesu akwagala bino byenjogera tuzaamu abaana baffe obuvumu nti si bya Setaani era mbasaba ababadde balina endowooza eyo mugisazeemu Ssaabasajja Kabaka awangaale emyaka bufukunya ne Nnaabagereka agerekera Obuganda atuwe n'abalongo ayi Ssaabasajja wendigwa wooligwa balisooka kutta nze naawe ne balyoka bakutta mwebale nnyo mwebalire ddala amannya nze Matovu Daniel tegeebikkwa eyakka mu bunnya bw'empologoma n'envaayo nga ndi mulamu awo ndi mu Bayibuli obuyonjo bukoleddwa n'obwaliwo nga bukoleddwa tugenda mu maaso singa kukwata ng'onkotobwa obanga osaasaanya ebitambi mu ngoma za Kabaka nwana bwezizingirira okulaba nti engoma ezo ziba nnyonjo nga bwe muziraba era nsaba ekitiibwa ekyo ekibaddewo olwaleero tukikuume paka Buganda lweriva ku nsi kyesisuubira nti erivaawo kabeere muyise kubanga olwo lwe luguudo olutakoma olugenda Entebbe naye buli ayitawo yeebuuza awowa nti ero lyekkubo lya Ssaabasajja Kabaka erigenda e Naggalabi era kyekitukozesa obuyonjo ne gadeni eyo eriwo nze omu ku bagiyonja mayanja oluguudo olwo Kabaka bw'aba agenda okutikkirwa e Naggalabi tayita mu migga yadde amasiro yeebalama omugga Mayanja n'amasiro lumuyisibwamu omulundi gumu mu bulamu bwe okwandibadde okwokubiri bayisaamu Njole amanya Matovu Daniel omutuuze Sseguku 05 yali yakukisembeza ku kkubo nti newankubadde biri byali bigumu nnyo era byateekebwamu amaanyi mangi naye byali byekweseemu nga tebirabika bulungi ekiyitibwa bwe kyazimbibwawo era kyatongozebwa Kabaka kyatondebwa Katikkiro yakitongoza ku mulundi guno kibadde kyonese nnyo naye olw'okukuuma ekitiibwa ekyekkubo lino Mayanja enteekateeka zaatandika okukolebwa kisobole okuddaabirizibwa era Nikaani Mwami Kakeeto yakiwomamu omutwe mu nteekateeka eyo ng'ali wamu ne gavana waffe era mwaka gwaffe bw'atuuka Kasozi Kagulu ka Ssebo baminisita akolerawo omukolo
n'agenda n'atuuka mu Ssaabagabo Nsangi, wagenda wali wansi e Bugema, walwanira olutalo olw'ebirumbirumbi nga tannatuuka Naggalabi. Kale nno oluguudo luno Ssaabataka yaluyitamu nga tannatuusibwa kuva ku Namulondo. Twega tutya era twebaza gavana n'abakulu abannekaani ne Katale petrol station olw'okuba ekirowoozo kino bwe kyajja, gavana n'agamba nno olwaleero kyankizo okujjukira ensonga eno n'okutongoza olugendo. Ssebo omukulu Ssempala Kigozi Ssajja y'Abeene wamu ne gavana mwebala ebirowoozo ebirungi okuba nti tuli Ahmed Salim nga ndi mwami wa Muluka era nze mmyuka ow'omuluka gwa Ssaabawaali Seguku, nga abakakiiko kange tebatumidde mwana we bali mbadde nsaba muweyimukemukko olwakadde. Beebo abasinga obungi bali ku mirimu. Mbadde nsaba n'abatongole bwe tuweereza muyimuke obutongole azikoonyeeko. Nyongera okwebaza gavana waffe omulungi olw'enteekateeka zino okuba nti yawombamu omutwe okuyimirizaawo n'okuddaabiriza ekiyitirirwa ng'ayita mu musajja we Mikan Kakeeto. Ssebo weebale nnyo weebalire ddala era nga tusiima bongera mpozi mbadde nja kutuusa okusaba kwange nga ensonga ya Nebamayanja eno ng'oluguudo tugikwasaganiza wamu n'ensonga y'ensalo eyawula Kyaddondo ne Busiro. Ku nsonga eyo tubadde tugezezzaako gitambuza nawe etuuse ng'era tujja kwetaaga omukono gwa gavana aliko ne gavana ajja okusobola okuba nti ensonga eyo nayo tugituusa ku ntikko. Twagitambuza n'etuuka ewa Mukama waffe Kaggo nga tukulemberwamu Ssaabagabo era nga tubadde ku lugendo olw'okutuuka ewa Ssebwana n'okutuuka ewa gavana. So Mukama wange kkiriza mpeeyo ripooti eno nga erimu enteekateeka zonna ze twayitamu ssebo gavana, nga tuli mu nteekateeka y'okuzzaawo obulambe bw'ensalo ezawula Busiro ne Kyaddondo, nga tulina bwe twakoma naye nga tubadde tusaba Mukama wange otweyakadde tusobola okujja tutanye ensonga ezo tulabe nga tuzituukiriza, tuzzeewo ensalo eyo kuba nayo nkulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda olw'ensonga y'oluguudo luno olwa Nebamayanja. Nzikiriza era nebaze omukulu Ibra bamwebazizza dda nti 93 ng'abulwako myezi bwezi atule ku Namulondo yakyalako kwe yali faamu kati gyenafuula essomero n'atusimbira omuti omuwafu era gyeguli gutinta. Ssaabasajja Kabaka yasiima ng'atuweza emyaka 25 egy'essomero nga musanvu gw'omusanvu emyaka 2 emabega n'aweereza omulangira najja n'agufukirira. Tweyanze nnyo ssebo, tweyanze nze. Njagala okwebaza Dr. Muteerwa nga bw'andika kubanga sandibadde egimu ku mirimu egy'engenda okutandikirako okukola eddala obulungi ennyo lyoke tugatteko n'emirimu emirala kubanga tulina okukuuma ebyaffe ate era bibeerewo n'ebbanga lyonna. Ssebo neesiimye nnyo okuyimirira mu maaso go, nsaba onzikirize ndekeraawo. Ayi Katonda tuuma Ssaabasajja. Oweekitiibwa Mariam nanyini luguudo luno kyenkana kubanga n'emivule egyogeddwako egikuze twagisimba naye. Abaami ba Kabaka mwenna abasebo ne banyago nzikiriza ensooke kubalaga munaliko ono mwamulonda wano mu Ssaabagabo najja ewa Kiso nga kansala atwala eggombolola eyo. Bwe yatuukayo n'afuuka minisita. Mu disitulikiti ne eyawa Kiso mulimu ebifo by'obulambuzi bye twakolako inventory 87 nga mwe muli amasiro, entebe z'amugula bingi nnyo. Bwe twamala ne tutunuulira ekyafaayo eky'obulambuzi bw'ekkubo lino lyali lirabika buti nnyo ekitiibwa naye nga kkulu kubanga omuntu ava mu airport ne bw'aba agenda Rwanda oba ngadda mu kikaddye bwa Uganda asobola okuyita wano n'aviirayo ekitebe.
ekkulu nga lirina ebyafaayo nti omulangira ng'amaze okuyitamu n'agenda okutikkirwa Naggala bitaddamu kuliyitako. Era Ssaabasajja Kabaka Mutebi Kubola yayita wano taliddamu kukola ki? Kuyitawo. Ekyo nno si kitono. Mawanga mangi agakuziza ebyobulamuzi byago ng'olugero olusoma busome mu bikolwa n'ebyo ebyo byolaba. Ekkubo kkulu nti bwe ligenda lisibira Naggala tewali ddala ekikolwa kitugenda okubeerako olunaku lw'enkya nga twekuke. Bwe nabimanya sente tetulina mu local government nga ninakwata sente zandikoze enguudo zonna nziteeke wano. Ate kubimanya ebyaffe byakusika bigulu kubanga bwe basituwa sibaza kuseera kukola ttaka naye nga tesinza kuddira gamba nti noomozeze kubulya Kabaka nga ttaka naye gamba nga likolekolansi ekiba kibe bajeti gye twalina ekkuba eryo nga likoma buddo naye nga bwe mumanyi awo ku buddo ss nga tulina okugenda okutuka ku rawundi tugendere ddala paka ekitemu sente nezikwawo. Naye bwe twali tulikola tesigenda kwerabirawo ekitiibwa abantu bawange balina okutima kwa bulungi wansi kubanga bwe tukola enguudo za kolansi zirina obugazi obwetteeka nga bagamba emotoka ebiduka biba bigenda kudduka nnyo abatambuza ebigere nga balina okufuna we bali atubabeeramerodiza naye tembereza bavuga nti sentera zakambiriza atezaga nti onooliyirira abantu bachairman abatongole ne bakola omulimu ne tukombisira abantu baatuwa ettaka ku bwereere okubazeekoono omwami omu yekka bwe twateekako sente yewaawali nga tuusa okukola erikkirira kubanga oluguudo olwo lwali luyita makade mwennyini nga lukuba ekisenge ne tukola ekkubo lino nga situlina bwe tusasudde n'omu naye abantu tebatuwa ettaka ku bwereere ekyo sigenda kyerabira banaye mwewa kakati nga bwomanyi olwekitiibwa ebya gavumenti biriremu kye bayita odita tumaze odikola ebintu bye tusangemu ebiraga ekyafaayo tubimenye naye nga toyinza kufulumya yadde siringi 10 olwa gavumenti nogananda ekola kiikirirwa kya Kabaka nga bwe mubimanyi ennuku n'ebirala ne tunoonya abamanyi amakulu ga Buganda ne tugwa omusajja wa Katonda ate yeddira mutima omuyanja ekakeeto saawo owanika ne tutta omukago ne tumukolera architectural drawing ya ekifaananyi ekiteekibwa kya Buganda naffe ne tumugamba nti teryali kutabaala langa booteeriyo okutuusa lweriggwawo ate nga tesobola kuggwawo kakeeto taliiwo naye atusindikidde maneja ono yakiikiriddeekambi resort ne bawaayo omuwendo omunene okukola ekintu ekyo kya bbeeyi naye nga sente baali tetuzirina. Owekitiibwa Charles Peter Mayiga najja ekisooka twawandiikira Buganda tusaba erinnya Ssaabasajja Kabaka n'asiima n'aliwo ekitande balamumayanja mukimanyi abawudde history Kabaka tayita mu mayanja ng'agenda okutikkirwa olwekyo lino lyokkalikoleeko ekkubo mu Buganda lyoyitamu nga tusaze mu Gagi mayanja ekkubo lino kkulu nnyo bananga baliriko bwesomeko era bwe tulifuna obuyinza nkakasa nti mu binaasooka okuba erya tourism ng'omuntu asobola okuva mu Amerika najjalambula erijja kubali kati nga bwomanyi ebyenfuna ekkubo libadde lyonoonese abantu abali mu bizinesi bali mubi they are struggling kakati okutuusa omukulu Kizaddeewo ono omusajja ono yabadde musaale nnyo mu kuwaayo okulaba nti tulinoveetinga ekifo ekyo abakwataganye n'abannekansi omukulu oyo alina bizinesi awo era bannange mukule ku baffe Kizaddeewo Nsereko hardware ayagala nnyo Buganda buli gye mutuka yonna mugambe nti Kizaddeewo ewaffe fani kyagule bw'aba awola mugende n'okwewola mwewule munaasasula mpola kakati owekitiibwa ng'amaliriza batusabye okutereeza olw'okuyambako tulina ebifo bibiri ng'ogyeko borders ezirabika nga ziri awo nga Kotela Express eza Busiro ne Kyaddondo ate
waliwo n'awali olutalo lw'ebirumbilumbi ng'ovudde ekasenge ng'okkirira ebyo ebifo ebibiri twali tugezaako okwogera ne editica wa USS kikyensaba katugezeeko kozesa ofisi zaffe tunoonye ab'amaanyi mu kitundu nga tebamanyi obukulu bwa buwangu batuyamba okutufunira ssente kubanga buli kyetukola nga tulina okikola na kyamulembe omutebi si kukola kwejjako si kusimba mabandabanda twagala tukole ekintu ng'abantu bamanyi nti Buganda yeegabira dda federo yaayo ey'ebikolwa nze nzizeosiro nkakasa nti engeri n'erinnya limulomba nze ndi Kasajja Kabene lyosajja lyani terijja kulema kuuma byaffe mu Wakiso era mmwe ab'Essaabagabo eno pulojekiti yammwe temulina kuba mungi mugende Masulita nawa tutaase ekitundu kyaffe ono nze bwe mbalekedde obuvunanyizibwa bulize muli awangane nnyo Ssaabasajja ng'era omukulu gavana bw'ayogedde oluguudo luno lwa nkizo nnyo ate era ffe tulufudde kyelwandibadde lubeera wadde terunnatuuka ku mutindo gwennyini gwe twagala naye era wadde tugezezzaako oluguudo luno twalusimbako emiti emivule njagala obategeeza abatuuze b'omu kitundu kino n'abali ku luguudo luno erinnya n'ebalabe mayanja Ssaabasajja Kabaka ye yalirunda emiti gye twasimba ku luguudo luno Ssaabasajja Kabaka yalagira tusimbeko emivule ate nze mpita nnyo mu luguudo luno nga ŋŋenda e Masaka mpitamu nnyo okulaba emiti gino giri mu mbeera ki tugezezzaako era oluusi nnyimirira n'enzidabiriza omuti gwe ndaba nga guli mu mbeera mbi neebaza abo abagezezzaako okugikuuma mulimu abagirabirira ddala olaba agirabiridde ne mulimu abagitema ne bateekawo bukiyosiki buno obutono lutalo lwa byanfuna nti kyenyongera okubakubiriza bannange tulabe ng'oluguudo tulunyikizaako emiti emivule era ffe ng'ab'obutonde bw'ensi tugamba tukuume egyo egiriwo tuzeewo egyo egitaliiwo okulaba nti gibeerawo twagala nnyo ettaka luno oluguudo lwafuuka lwa maguzi naye ekinaakuuma oluguudo nno mu kitiibwa kyalwo kwe kulaba nga tuteekako ebintu ebyo ebigenda okuwangaalirawooko ebirirulaga mu myaka 10 oba 2 mu maaso tilwaki luno oluguudo luyina emivule omwana ategeera kubuuza ekibuuzo ekyo olaba ansa bwejjamangu naye emivule bwe tunaagigaana okubeerako oluguudo lujja kusaanawo era we neebaliza abannikaani ne mwami Ddeewo Kizza n'abalala oluguudo lwaffe luno bannange ennwanyisa gye batulwanyisa y'amaanyi mulimu ey'ebikolwa mulimu etali yabikolwa mulimu ey'empewo buli kimu n'ebintu byaffe ffe tulina obikola ki okubikuuma ekitiibwa kye tuyimba mu luyimba lwaffe kyekyo lumu twali tuli mu bulungi bwansi mu Busiro muneera nga tulina Ssaabasajja ne tugenda mu gombola y'e Namayumba ekulemberwa omukyala si ye Namayumba omukyala oyo mwerabidde erinnya naye nga ekulemberwa mukyala baakolawo ekinga ekiyitirirwa nga kiwandikiddwako ti gombola yaki ya Namayumba Ssaabasajja n'atugamba ebintu bino birungi nnyo okuteeka ku bintu byaffe kubanga tebijja kukola ki kusaanawo
era nsanyuse nnyo kwambadde mpitawo nga ndaba neŋŋamba gavana agenda kuvaawo bannange ekintu nga kikoze era okoze bulungi kubanga omukululo ogulekedde ddala nga okola ki nga gutambula nekiddawo era kiweesezza n'omukolo gwaffe ogw'enkya ekitiibwa lutalongoosa luguudo luno tuba tetujja kumanya mulamwa gwa nkya tugenda kujja kuzza emyaka 32 Ssaabasajja Kabaka bye yakamala okuyita mu luguudo muno giri 32 ekyo kyakwenyumirizaako kirungi nnyo ng'ate waali mulamu tusaana tukikubireko mu ngalo era nga nnyongera okubakubiriza kulabirira miti n'abatalina muti nga mulina ebibanja bapuloti ku luguudo luno emiti tugirina emiti egy'emivule nze njirina muntuukirire butuukirizi nti twagala miti gya mivule tusimbe ku luguudo lwaffe ginyikire gituukire ddala ebuddo n'ekitemu awo nno ekitiibwa tujja kubanga tukijjiddeyo ddala abaali bagenzeeko embaale mwalaba Semeika kungulu yasimba emivule naye nga ekiranga nti ye lwaki emivule gino nga bakubuulira musajja yava Buganda n'asimba emivule gino naye munange kye baakola baagitema gyonna ne bagijjamu ki embaawo naye nsuubira ffe tetujja gitema twongere okunyweza ebyo bye twasimba. Mwebale nnyo okumpuliriza mukama wange webale kulamu era n'olwaleero tulina ku muzikiti ekibuli tulina ebugerere tulina erusalira ku mwalo ebusujju zonna zigenda mu maaso. Ssaabasajja Kabaka ayagala abantu be nga balamu zensiisira zino zemuwulira ez'ebyobulamu bulungi bwansi atambula n'essaawa eno tulina omukolo gwe tulina okukola enankulabye mu katale naye bonna baalinze dda ffe tutuukeyo tulina emikolo ng'ena kikola bawaddewo oluusi okuwanguyiriza wano nawali naye nga bulungi bwansi atambudde mu baana b'amasomero ne mu bitundu eby'enjawulo. Ate okwongera okujja ekitiibwa ky'Obwakabaka tutaddewo ku mipiira egy'amasaza egisambibwa waliwo okusika omuguwa waliwo akaseera ako okusiriikiriramu ne tuyimba ekitiibwa kya Buganda n'okujjukira emyaka gino tubudde wala myaka 32 si myangu. Ssaabasajja Kabaka we yaddira atandike okutwala eŋŋoma afuuke ave ku kya Ssaabataka afuuke Ssaabasajja Kabaka waliwo okusomozebwa kungi. Bulange yatuddizibwa nga temulimu wadde ekibajje n'ekimu, tewaaliwo mmotoka zitambuza beene, tewaaliwo nga n'emmotoka temuli mafuta, embiri za beene nga zikyalimu magye. Naye wenjogerera kati ndoza muziraba omuwanikadde atwanjulira enteekateeka nga tulaba embiri zonna zimyamyansa. Otunuulira ebintu ebikoleddwa mu Bwakabaka, amalwaliro agazimbiddwa mu myaka gino 32, amasomero, ebintu ebikoleddwa butuufu biraga nti Buganda erina weegenda. Otwogera ku federo tuyinza okuba tetunafuna federo eri ey'amateeka naye federo ey'ebikolwa ebirabibwako ddala tugiyina era kitegedde akubire mu ngalo ensonga eyo. Ku nsonga endala era tulinawo ebyoto eby'abavubuka enenkola ebaddewo okuviira ddala mu bajjajjaffe era ekyagenda mu maaso. Olunaku olwaleero twategeezebwa Gavana Matiya Lwanga Bwanika nti waliwo okuddaabiriza ekiyitirirwa kino. Twasanyuka nnyo era Kamalabyonna ensonga eno bwe yamutuusibwako ssentebe w'enteekateeka zino yasanyuka nnyo n'andagira nti genda obeerewo era byebigere bino. Buganda bwonna nga minisita w'amawulire nabutegeezezza ku bigenda mu maaso era bubimanyi ndowooza badde ku mawulire mwabitegedde. Ate n'olweggulo mugenda kubeerako betukolagana ne TV zonna era ndezo mbalaba bonna weebali. Kintu kino kirungi nnyo okulaba nga enkola eno ey'okuddaabiriza ebifo bino ng'Oweekitiibwa Mariam Mayanja bw'atugambye tukole wonna tulabe nga tusimba emiti, tulabe nga ekkubo lino ekitiibwa kyalo ekivaayo kijja kuba kituyambira ddala. Olunaku olw'enkya ge matikkira ga baffe ag'emyaka 32 gagenda kukwatibwa ekibuli wali ku muzikiti. Tujja kubasaba mubeereyo, tujja kutandika ssaawa 8 naye ssaawa nga 6 Obuganda bwonna buyitibwa mujje mubeerewo. Ate abeerewo beera ku terefayinayo ojja kuba obiraba. Abatakisi bantegeezezza n'ababoodabooda nti olunaku lw'enkya bagenda kubeera mu makanzu na gomesi, teri kudde okwambala t-shirt. Si bwe kiri, abakitegedde njagala kuwulira kalulu ababoodabooda bantegeezezza nti kuba bagenda kuvugira mu ki mu makanzu na
emirimu okugyayo ekitiibwa ky'amatikkira gano twambale ki kanzu na gomesi tusobole okuwooma obulungi ate tugye ekitiibwa ky'omukolo guno. Twandibadde twogera ebintu kandi bayitamu emyaka ng'agenda naddala okufumbirwa tusalawo tukole mu nkola evaayo ey'omulembe oguliwo ogw'omulembe omutebi. Omulembe oguliwo ogw'omulembe omutebi gwakulongoosa ebintu bye bibe nga birabika bulungi ate ne bannaffe olukuudo okutegeera. Kati olagirira omuntu neebala y'amayanja ne baba ali ntebe ne baba ali Jinja ne babawa ng'alutegeera ekifaananyi kyalwo. Ekirala bafa bannikaane bayagala bannaffe omugandi neebala y'amayanja nikaani ayambulwa okutegeera nikaani weeri. Kale amakulu ago twayife ewaayo okululongoosa okululabirira tube nga lulabika bulungi n'okugenda mu maaso. Era engeri gy'olaba twasigawo omuddo okulabirira mu ndabire ey'obuvunaanyizibwa. Tukubiriza bannaffe bonna balukozesa naawe wenniwe lutandikira tululabirira obulungi tufaako ate nga naffe twongeramu amaanyi. Aye nammwe ne tubasaba naffe mutwongeremu amaanyi tulabirira okuwa obuwagizi n'okujja okukyalira mu bizinesi. Erinnya nze mwami wa Ssaabasajja Kabaka Mulimira Jonathan Francis, omukulembeze w'ekyalo kino ng'omutongole. Ekyalo kino ye Sseguku ey'okutaano. Omuluka Sseguku Ssaabawaali tulinamu ebyalo 5 naye kino kyekyokutaano era kyenkulembera. Kyekiriko oluguudo Neebalame Mayanja. Enkizo eruliko nti wano Ssaabataka ayitawo nga tannatuuzibwa tannafuuka kabaka. N'ayita eno ye Mitwetwe tasala mu mayanja. Oluguudo luno obukulu lwalwo nti ayitawo ng'agenda e Naggalabi okutikkirwa. Era mu mwaka gwa 1995 yayita wano. Kya mukisa olwaleero nina emyaka 55 naye nalina emyaka 23 n'ayita wano ne mulaba. Ng'olwo nno ndi mu Uganda Scout mwemperereza twali basaale e Naggalabi. Naye ate nenyumiriza mu myaka 32 nti nange mpeereza era nga nze mutongole w'ekyalo kino. Oluguudo luno lwa nkizo kubanga luliko ebyafaayo. Kabaka ayitawo nga tannatuuzibwa ku Namulondo kulya ngoma era ayita wano. Naye bw'ayita wano aba yeebalamye omugga Mayanja kubanga ali waggulu awo we yazaalibwa. Ne Nnaalongo Nazibanja waali waggulu awo. Kakati ekimwebalamya nti ye Ssaabataka ye Ssaabalongo tajja kusala mu mugga Mayanja kubanga gy'ava ekyalo kino Katonda bwe yakitonda nga kyekyaliko okwebalama. Y'ensonga lwaki erinnya lino Ssaabasajja Kabaka yaliwaayo lutuumibwe kubanga yabuuza lwaki ayita mu luno. Ne bamunnyonnyola ensonga ng'agenda okutuuzibwa e Naggalabi nti aba yeebalamye Mayanja. Amwebalama n'ennono. Omugga Mayanja muzaale Nnaalongo Nazibanja ate ono nga ye Ssaalongo ye Ssaabataka tajja kusala mu baganda be kubayitamu. Era kya muzizo okusalamu ng'emikolo gy'agenda ng'okulwana ebirumbirumbi mu kikajjo aba tanagikola. Lwaki amwebalama obutamusalamu olw'okuba ayita ku luguudo luno ng'agenda okulwana olutalo lw'ebirumbirumbi n'okutuuka ew'omutaka Ssemanobe waggulu e Naggalabi we bamutuuliza ku ntebe ye. Erinnya nze mwami wa Ssaabasajja Kabaka Mulimira Jonathan Francis, omutongole w'ekyalo kino. Zone 5. Omuluka Sseguku Ssaabawaali. Eggombolola Ssaabagabo Lufuka. Eggombolola Ssaabagabo Lufuka. Omuluka Sseguku Ssaabawaali. Ekyalo Sseguku 05.
tuli mu bikujjuko bino ebyabeene okulaba nga tujaguza amatikira ga kabaka ngaweza emyaka 32 ng'ali ku Namulondo. Ssaabasajja Kabaka azze atukubiriza ffe ng'abavubuka okuba abasaale okulaba nga tulwanyisa akawuka akamukenenya ewamu n'okubeera nga tuba basaale okutaasa omwana ow'obuwala okulaba nga tumutaasa akawuka akamukenenya. Tuli basimu nnyo olw'empologoma okuba omusaale mu byobulamu okulaba nga ayagala abantu be nga tuli balamu. Twebaza nnyo abaami ba Kabaka bonna betutambudde nabo mu nsonga eno wamu ne Katikkiro baminisita batusindikidde okulaba nga tuggulawo ekiyitirirwa ekya Nebalabye Mayanja. oyagala kukola piriri sente abaana bagira okinze obadde agakyusa piriri